Ebikolwa eby'ettemu birabika nga bikyafunze ekyonga mu disitulikiti ey'e Mukono nga ku kyalo Katikamu ekiri mu ggombolola y'e Nama, omutuuze mu Smenta Ruth yasse bba Nsubuga James nga yamufumisa ekiso mu bulago ekyamujje mu budde ng'amulanga kwagala kuwaayo maka gaabwe mu bamanerenda gye yeewola ssente ne zimulema okusasula. Tuguddemu ekyekango wano mu ggombolola y'e Nama bwe bassa omuvubuka Nsubuga abadde akolera ku Mpala House mu kibuga e Kampala. Omukazi yamusse. Omukazi yamutemudde. Ensonga y'obutemu obutuuse ku kitundu ndi mwennyamivu ng'omuntu obuvunaanyizibwa ku kitundu kino. Omukyala ne tumutunuulira ne tumwetegereza nga mukalu nnyo ne twewunyira abakazi nnyongedde okubata okuva n'olwaleero. Mu Smenta bba yamutta ku Lwakutaano lwa wiiki ewedde omulambo n'agusibira mu kisenge gye tugusanze nga gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi ng'ono olwamala okutta bba gw'alinamu abaana babiri yeekobana ne mukwano gwe n'amuwa emitwalo 10 amusimira ekinnya kya fuuti 7 mu kikomera kyabwe aziikemu omulambo. Bananyini kusema kinnya bennyini bibazze ne baŋŋamba nti waliwo ekinnya kye twasimye n'ekinnya ekyo mu kukisima waliwo omukyala eyatuguze yatta bbaawe naye nga yatuguze tugende tuziike naye nawo olw'obulumi obungi bwe kujja ne bantuukirira. Abatuuze beeyiye mu maka gano okulaba ogubadde nga naffe we tutuukiddeyo ngeno tusanzeewo pikipiki ekika kya Bajaj Boxer nnamba UGC 757 T omugezi gy'abadde yaakagula nga poliisi okuva e Mukono ebadde kulembeddwamu n'Abaasa Nicholas etuuse ku ssaawa 3 ez'ekiro n'etandika okwekebejja ekifo nga mu nnyumba musangiddwamu ebyambalo n'engatto z'amagye kw'ossa n'emmundu ekika kya basitoola. Mu Smenta nga mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi e Mukono ng'ono awatali kulumamu bigambo byategeezezza nti ye yasse bba olw'okwagala okuwaayo ennyumba yaabwe eri bamanerenda ng'olwamaliriza yawadde mukwano gw'emitwalo 10 amusimira ekinnya baziikemu omulambo. Saturday morning neshayalingako ne mukwano gwange nangamba ajja kumulamba ayagala kutunda wano wakawa. Ono nga tannatta bba yasooka kujjawo baana akola ebibye nga tewali amukuba ku mukono ng'abadde amaze n'omulambo mu nnyumba ennaku 3 ng'ow'ebyokwerinda ku kyalo nga ye Nyongesa Patrick agamba nti abavubuka ababadde bapangisiddwa okuziika omulambo be bamutemezzaako olwo naye n'atemya ku poliisi. Abatuuze bavumiridde obukambwe mu Smenta bwe yakozesezza mu kutta bba nga ye kitaawe w'omugenzi Ssaalongo Robert Mubiru atunnyonnyodde engeri gye yafunyeemu amawulire g'okufa kwa mutabani we. Mutabani wange gwe bayita Mutebe yankubidde ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'amugamba nti mutabani wo Nsubuga bamusse yafudde omukazi yamufumisa ebiso naye wandirinnye n'ojja ku 3. Nicholas Nabaasa nga ye mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Mukono annyonnyodde engeri gye baakuttemu mu Smenta abadde ateekateeka okuziika bba mu kiro ng'asabye abafumbo okwewala obutabanguko mu maka ng'oluvannyuma omulambo guggiddwayo ne gutwalibwa e Mulago nga ne mu Smenta akuumibwa ku poliisi y'e Mukono. Nsubuga yabadde omukunzi w'ekibiina kya NRM e Mukono era nga banna NRM mu kiseera kino bali mu kiyongobero nga bano bakumye ogwoto mu paaka ya takisi okumukungubagira. Kitalo nnyo kitalo ddala tubiriddwako omulwanyi waffe Jamila Nsubuga abadde empagi yaffe nnyo wano mu Goma. Ku makya poliisi ezzeeyo mu maka awakoleddwa ettemu abatuuze ne bagitegeeza nti abafumbo bano baludde nga balina obutakkaanya ng'omukazi yandiba nga yakikoze kagenderera okutta bba. Kulwana babadde balwana enkeera n'obalaba nga bali sanyufu. Omusajja abadde ayagala nnyo omukyala we. Baadde ebyo nga nange nabimanyiira. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.